So much for coming. The team, Maureen, hey, you're most welcome. Sasa tuanze mchaka mchaka. Yes. The Chief of Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba basobodde okujja kubanga emirimu yabadde nyingi nnyo ya security kati atumiyenze kumurepresentinga. He's very busy. Basobodde okujja. Simba omuti kola video yaki buli wasanga ekinnya kola ki buli wasanga ekinnya kola ki. Semo General Muhanga, thank you so much for coming. General Damulira Pastor Mujingo esawa yonna General Mukakola ki esawa yonna mumulabiranga ddala ng'essawa ekoze ki. Mama Executive Director wa KCCA tukusaba oyongeremu ku maanyi mu Kampala musibisa byayi musazewo okujja wano okulaba nti muwagira okukuma ekibuga kyaffe nga kya green vegetation yaffe nga nnungi mujjumbire omulanga gwe twabagambye okukuuma green waffe mukuume obutonde temutambulira mu muddo tugukuume tukozese walkways zemulaba mu nguudo zaffe naffe ekibuga kyaffe sobole okufaanana ng'ebyo bye munyumyako. Tubeeyanziza nnyo tubeeyanzenze era twebaza abategese omukolo guno ne twebaza ne General okubanga ku mazaalibwa ge teyasalawo okusala busazi keeki eyo yonna gye yandibadde n'asalawo asimbe emiti. Amasimu kuva ku Friday naye mwebale kujja kubanga bamanyiza kuva Lwakutaano Lwamukaaga muli wano ku Sande. Leero Lwamatabi bwe twagambye naye temugenze kuwa amatabi tujja gawuba kawungeezi si kyekyo akawungeezi bwe tuvaalo tugenda muki ku matabi tugenda kuba matabi naye kati tuli wano nga tuzze okujaganya ng'ate tulwanyisa tugamba abantu nti obutonde bwensi tubukola ki tubwagala. Guno omulamwa gubadde mulungi nnyo tulwanyise obutonde bwensi twagala obutonde bwensi tugrininge Kampala ebere yaki ya kiragala. Simanyi omwana ono oba yakijjeewa nti Kampala alina okubeera nga ya kiragala. Bwe tutaba ne Kampala eya kiragala tujja kuba n'emirembe. Bwe tutaba ne Kampala eya kiragala tugenda kulwanyisa amataba mu Kampala. Bwe tutaba tumanyi nti kasasiro gwe tusuula wano wa bulabe tujja kuba nga tulwanyisiza obuki nga tulwanyisa obutonde bw'ensi. N'olwekyo mbasaba obutonde bw'ensi busobola okusaanyaawo ensi oba busobola okugizza waggulu. Buli muntu amanye nti kasasiro waani waffe ffe. Tosuula kasasiro mu bitaba, tozibikira myala, tozimba ku mwala, togenda kwebaka mu busubi, mugende mukole buli alina ekisasiro akisuule w'alina okukola ki okukisuula ate mukuume eddembe abali wano. Biseera bye tulimu bizibu nnyo tukuume eddembe muleme kgenda mu makomera yadde General Damulira atulwanirira naye tukole ki General atulwanirira naye tukole ki n'enkwaca tugikendeezeemu semujjene enkwaca tetukyagimu bale kujja katwale omukisa guno mwenna mwebala omukolo guno mwebala okudduka neyanza nnyo neyanzenge mwebale. Olunaku lwa leero omukolo guno mujja kwebuuza lwaki nga Kampala tuzze mu numbers nyingi. Omulamwa ogwa leero gwa kugrininga Uganda naye tufunye omukisa okuba nti we have started with Kampala. So we thank the organizing team for choosing Kampala. We know very well we are now promoting greening the city, beautifying the city, and we are starting from Kampala before we go to other parts of the country. So we are grateful that you've been here
lwaki twetayo mukuddu wakuno okwa Muhoozi ng'aweza emyaka 5 mugumu ye CDF waffe w'eggwanga yakulira security ennungi akuumye bulungi bannayuganda ate nga kutusuubira okuba next president. Kati bwe tutavaayo kulaga nsi yonna ti alina obuwagizi tibyakola tusiima naye aggwamu amaanyi, so tulina okubeerawo ne tumulaga tibyakola tusiima okumuzzaamu amaanyi. Ndowooza ebyenjawulo mubiraba, ekibuga mukiraba kyonna kikyuse, buli luguudo kati lukolebwa, okuva lwe yavaayo n'aga nti enguudo z'omu Kampala zonna zikolebwe n'abiteekamu amaanyi. Ate ne Uganda yonna mulaba yonna buli kintu kyonna kyanjawulo. Ne wano wenyini we tuli Kololo ekisaawe mukiraba UPDF yekirongoosezza okulaba nga kifaanana bwe kiti. Kati byebimu bintu CDF yazaakolera eggwanga bye bituzzaamu amaanyi okulaba nga tumuwagira, okulaba nga tusaba Mukama Katonda wabakkiriza muzeeyi bw'aba akooye amuwe entebe agiddukanye kuba asobola, byakoze bimala. Basebo ne bannyabo tubeebaza okuba muze Kololo. Kyensuubira nti twakoowa conferences, twakoowa summits ezogera ku climate change. Twagala action because tulaba ensi eggwaawo. Ensi bw'eba eggwaawo kyetaagisa ki? Tulina okuba nga tusimba emiti, tulina okuba tulabirira obutonde bw'ensi. N'olwekyo eyo y'ensonga lwaki munnayuganda gy'ali yonna alina okuvaayo ajje yetabe mu Muhoozi Birthday Run. So basebo ne bannyabo gwego omulamwa gwa leero tulaba nti Uganda Katonda yali yagiwa eyina weather ekyasinze mu nsi yonna. Actually ensi etuddirira bagiyita Ecuador, ne mu Uganda yonna mu nsi yonna Uganda esinga weather ennungi. Tuyinza n'okukozesa weather yaffe nga tourist attraction, naye oba oli awo senga tuba tetufudde ku butonde bw'ensi tujja kubanga tugenderera bwe tutyo okusiŋŋaana nga Uganda yeesaanyewo ng'ensi endala ezirina omuzira, ezirina ebbugumu ery'amaanyi, ezirina amataba, ezirina n'ebintu ebirala bingi. N'olwekyo twetaaga okubeera nga tugenda mu misinde gino tukulyetinga awareness bannayuganda bategeere nti nno bannanga obutonde bw'ensi tulina okubukuuma. Basebo ne bannyabo gwe mulamwa we tubaddeko olwaleero kinga tujaguza ne mu Uganda waffe ate mukulu waffe CDF General Muhoozi Kino Lugaba okuweza emyaka 5 mugumu tujaguziza naye nga tuli wansi w'omulamwa gwa environmental protection kulaba nti twongera maanyi mu kukuuma obutonde. Kigambo kikulu nnyo eri Kampala, kigambo kikulu eri Uganda, eri Africa n'ensi yonna, kubanga kigambibwa nti omusana gwatandise okuyita nnyo mu ozone layer gujja kutwokya singa tetufa neteka amaanyi mu kusimba emiti. So MK kuba nti avuddeyo n'asaba nti bannaaye tukwatira mu kulaba nti tusimba emiti. Kyankizo nnyo, kirina okusupportingibwa kubanga tekirinaamu kyekubiira kya Uganda kya Africa okulaba nti tusigala nga weetuli nga ffe n'abaana baffe n'abazzukulu baffe. So Abannayuganda mwena mbakubira omulango okulaba nti mwejumbira mu biddako byonna nga biri okulaba nti obutonde bwaffe busigala nga weebuli kubanga bwe bulamu bwaffe ng'Abannayuganda n'Abannafrika. General Muhoozi nga PLU etuwadde obuvumu, etuwadde amaanyi naffe okulaga ensi ntusobola okwesimbawo mu nsi yaffe. Era nze nzijanga ndi aspiring MP Kampala Central kagwake ketonye. Twagala leaders not dealers. Tukoye aba mafia, abatwazi, abali benguzi, abaze eggwanga lyaffe emabega base bajja okota tubakoye. PLU